Hello Bannayuganda, mugamba mutya kansomena muli bulungi musila Bannayuganda bali mu Dubai. Suddenly last week baguno mwaka nga okutandika twafunawo bad news. Titwafiirwako Munnayuganda munnaffe mu nfe etannategeerekeka. Of course bantu abasinga bakoze covid eno bawogedde ku nfa y'ono omuvubuka naye bw'otunula enfa gye yafudde mu bintu bingi nnyo biraba nga tebikola ki tebitegeerekeka. Kitegeera I'm here to try tugezaako kubanga Bannayuganda banaffe mbabuulira nti sometimes we need to come up, sometimes we need to ask questions. Bwe tuteegatte nga community tugenda losing abantu bangi kubanga just ekyamaanyi gwe afiiriddwa omuntu kati nga balaba mukazi we ekyamaanyi kyeyakoze kujja tubuulira bayo bwe yafudde ebbanga lyasembyeyo like yamusembyeyo mulaba ddi ebintu ng'ebyo sometimes batebimala okitegeera. Waliwo omuntu bw'afa mu nfa etategeereka kati ng'omuvubuka bwe yafudde key points twazibuuka abantu abasinga bagamba yabadde atamidde simanya biki okitegeera. Kino ekintu kikolinga for some people nga Bannayuganda abali muno tumulimu abantu bangi abalina ku bitiibwa embase yaffe okitegeera. Waliwo omuntu ng'enfa gyafuddemu yeetaga okuba ng'ekubwamu ttooki nga not just talk nti bayogedde yabadde kino ne kino ne kikomaawo okitegeera. Abannayuganda tuli mu nsi tuli mu Dubai naye tuli so much isolated. Wano waliwo abantu abatagala kumanya buli muntu ali bibye tugezaako okuba nga just twefuula mbu ffe bugolo yaffe ssente. At the end of the day twera buno obulamu tukola ki tubwetaaga. Bw'olya story y'ono omuvubuka ng'egye yatambuddemu ng'egye yadevelopinzemu ng'egye yafuddemu simanya badde yakavamu point erimbu abadde ba yakava mu vacation oba ki. That's not the point. Okitegeera. Obulamu bw'omuntu bwagenze. Obulamu bw'omuntu bwagenze naye butya. Omuntu yafudde Munnayuganda munnaffe. Tulina muno ebitongole ebitulipresentinga. Okitegeera. Kuba abakubanga yafudde nga mu Filipino oba yafudde oba mu Yindi balina abantu abasobola okufollowinga up. Police ne accessinga kamera nga bulabe ez'ekizimbe ne bamanya. Oba ne bakola follow up police ne manya yafudde budde si yafudde ssaawa kyoba bwe bamusanze yamazeewo bbanga ki. Okitegeera. Ffe kasita tuyita police ne tubikwata police tuba tukivuddemu. Okitegeera. Tuba tukivuddemu kubona abantu abasinga bakeera kukola tebalina budde. At least tubeeko n'abantu besobola okukubira nga embassy tugala Munnayuganda afudde, we need you guys to follow up. Afiiridde bano ne bano police emututte. Embassy neba ngesobola okufollowinga up because at the end of the day basasulwa kubanga welfare yaffe n'ebizibu byaffe bya wano bakola ki babimaliriza. Naye omwana yafudde toli muntu wadde alina answer. Buli muntu agamba bamusanze yafudde sima bamusanze mu gundi. Bw'otunuulira ekifo kye bagamba kye bamusanzeemu ofuna questions. Buli muntu ayogera agezaako byogera kutakuwa like takuwa information etegeereka nti simanyi yabadde mu bbaala bwe yavudde mu bbaala n'aŋŋamba atuuse waka. You know what happened next? Bibuuzo bingi nnyo ebirina obuuzibwa ku nsonga z'omwana oyo oba ku nsonga z'omuvubuka oyo naye kino kitwetaagisa Abannayuganda okukwatagana. Bwe banaalaba nga tutandise okufaafa ebitategereka bajja tandika okuba nga balistrictinga visa zaffe n'ebintu ebirala bwe bityo. Tulina muno embassy omulimu gwayo gwa kubanga era welfare y'Abannayuganda muno n'oweereza Abannayuganda abali muno. Okitegeera kuba at the end of the day bafuna facilitation okuva e Uganda okubanga bayambako Abannayuganda ebizibu ebinjawulo. Munnayuganda bw'afa nsuubira nga bw'olaba embassy oba baalida be tulina muno okubanga bafollowinga up ensonga eyo basobola okumanya omwana yafudde atya kyazze kitya. Sigambu yafudde omuntu wa accident ategereka nti bamutomeredde alina agenze kola delivery kiri understandable but whereby n'embassy enyini erina okubanga efollowing up n'emanya nti oba yafudde n'ekyamusse kye kino bwe kiti. Ffe kasita tukwata omuntu ne tumukwasa poliisi tetuddamu buuza tudda buzzi ku mirimu. Okitegeera. Abantu abasinga babeera muno bamanyi this is like a more safe place. Naye wajjawo abantu nga bafa mu ngeri etategerekese tewali answers buli muntu agamba tamanyi nze nakomye mulaba biki. Okitegeera. Omuvubuka yafudde
ku kizimbe kwabeera kuliko kamera. Kiki kisooka. Ekyo ekizimbe kwe yafiiridde kuliko management. Kimanyi kati mugenda kugamba bya poliisi ebyo biki bikitegeera. Nga tanaba bw'otunula bye bagamba mbu Simanyi yagudde mu kantu ka kasasiro. Simanyi sayizi ki? Naye wano ku bizimbe omuntu atwala ali e Uganda ali wano e Dubai oba okitegeera waliwo kye bayita storage rooms zibeera ku bizimbe. Ddala freeze empanvu. Mulimu pipes ezo mwe basuula kasasiro. Oba osobola ogiyita trash hole. Mw'okwata kasasiro n'omusuula abantu abafula tebakkirira nnyo wansi. Okitegeera. Oba babiteeke nti omuntu asuula ku fulo ya 5 tasobola kukkirira wansi asuule kasasiro wansi. Okitegeera. So omuntu yenna abanga ali ku fulo eyokusatu yakuna yakutaano babaterawo bu storage room masula kasasiro then bana abalumu biki ne bajja ne bajja ebintu ebyo ne babikiralinga ne babijja waliwo abakola maintenance ku room ezo bano bakirina baani abo babayita balumu attendant be bajja ne bakwata kasasiro ne bafune bamuteeka kantu ako tekaba kanene kaba katono kabanga bolaba square oba bolaba triangle just kaba katono kwa bagamba bamusanze ali omwo munda mbu yaba yayitamu munda n'agwayo wansi bakola pipe ezo zitamu kasasiro pipe bw'abanga yabadde atamidde kiri understand neera tekivaayo bw'ngamba omuntu yabadde atamidde n'agenda n'agwa n'ayita mu pipe eyo n'agwayo wansi mu kasasiro gye bamusanze ng'afudde. Bw'aba yabadde atamidde omuntu ne gumugamba nti weenyige mu kantu kano kuba nalabye omusajja si mutono yabadde musajja munene okitegeera. Bwe yatuukiddwa okwenyiga mu ako akantu agyemu ayitemu agweyo wansi mu kasasiro naye question yakwebuuzibwa okitegeera. Bwe yabadde atamidde asobola okuba nga atamidde naye omuntu ogenda bagamba omutamiivu tabagambwa at the end of the day asobola okuba nga yabadde amanyi kyakola oba si ekyo wasobola okuba possibility nga bya poliisi nti ayinza okuba either bamumaze ne bamubanyizeyo munyige okitegeera ayinza okuba bamunyodde ne bamunyigayo okitegeera mpa assumption waliwo possibility tuleme beera nga tuli settled yagudde mu kasasiro n'afa nedda ebizimbe biriko kamera batunule balabe yayingidde atyawo okitegeera nga tanagenda mu kifo ekyo yasembeyo kuba naani basembeyo mulabawa okitegeera yafuluma saa meka mulumu okubanga yafuluma kuba buli n'agenda bano byagamba byanywa nabo omwenge bakyaliibe bamulekawa okitegeera. Abantu abalina obubuuzi benyini bakeyateeka b'ekizimbe balina obubuuzi bw'ebibuuzo kwalikosi bo balina access ku cameras wano e Dubai tebakkiriza kizimbe kyonna butaba ku kamera yo poliisi bw'enaaba etaddemu amaanyi nga nammwe waliwo omuntu afollowinze app okitegeera wanawo omuntu afollowinze app bajja kwongera omumanya ekyakoze eki ekyamusse naye bati wali afollowinze app byebyo nga tona embasi bw'erina ositukira olwo ebintu ng'omuntu yeetaaga funa justice today is me tomorrow is somebody else akategedde so bannayuganda mwenna abali eyo tuleme kubeerawo nga mugamba simanyaawo no kasita yagize n'agira yes obuzibu bwazze naye tulina okuba nga tuwamu kitukolinga apo okuba nga tuli united. Bannayuganda sobola kira kumanya nemutugamba musimanya bamusanze mu gundi ya kasasiro nga gye yafiira eyo ng'afiiriddeyo atya kati eyamulabye atya okitegeera yamulabye atya naye alina okubaako ne yansa zakola ki zaddamu omuntu bwayingira mu luumu eyo n'amalayo eddakiika ezisukaaga omuntu yenna ali ku kamera yeebuuza niyayingidde eno nga tafuluma okitegeera naye ekidipendinga ku kizimbe naye ebiseera ebisinga bano abasajja bateeka ku security baba bakebera ebizimbe omuntu ayingidde wano nga tavaayo ne bagira ne bakola ki ekiteesawo kamera ku bizimbe eba safety like abantu bwenna abaresident babeerako bali safe batya naye ffe tuli awo ffenna buli muntu yeefula ali kubimukwatako omuntu ne bwafa nga munnayuganda munnammwe mwena mwefula bali bize musiba mukeera kukola enkyo ojja kubeera ggwe bwetwetagira no embassy ya Uganda okuba nga standinga up ebeere ng'efulenga ku bintu nga bino nalabye omuwala ng'ayogera ali mu bulumi alina n'obuto lw'omusajja but ffe kitwakoze kimu twamugyeko interview ne tumuleka kitegeera abantu mwenna abalina kyemuyinza okukola abasobola okunoonyereza mubeere nga muvaayo embassy eba esobola ejja ebiyingiremu at least poliisi ejja giwafula kuba poliisi esobola obuuza abo abakazimbe omwana yabadde kiki ekituufu what really happened
okitegeera ate ffe kyasobola kukola okitegeera goyinza okuba wooli olina wookoma naye poliisi ngaayo nga bula poliisi za zino mu nsi zino poliisi eri developed poliisi y'amaanyi ebisobola okunoonyereza okitegeera omuntu yeyini yatuuse ku mulambo ogwo ani yagufunye ate yaguleesa wa mmeka okitegeera waliwo yamulabe ng'ayingiza otwalayo kasasiro kate bwenyini bwe yafiiridde bwetula kati mwe yayingidde oba mulumbu ng'ayingira waliwo yawulidde ku nduulu nti omusajja bamutuga oba akuba enduulu oba aleekaana ebintu ng'ebyo byeba yeetaaga otunulamu kitegeera nti oyo kyenabuddeko kale kati ojja kwebuuza ani yamulabe ng'anywa nnyo omwenge ogusukkiridde nti okuba oba atamidde yabadde amanyi agenze ba mu kinaabiro waliwo yamulabe ng'atambira nnyo ekisukkiridde waliwo ebibuuzo bingi ebibuuzibwa ani asoose omulaba ng'ayingira era yagambye yamulabye essaawa mmeka ne bwotyo teyabagambye essaawa mmeka okitegeera ani yamulabye kati oyo nyini nga tetuvuddewawo mukyala we namulabye abaako ne bayogera kati gwe nga mutera oba nabo bonna bakyali bamuli okumpi waliwo yabadde amanyi nti alina empalana oba alina abantu bamutambulirako okitegeera naye wenyini bayingiridde mu okusulayo kasasiro waliwo security cameras eziyinza omuyambako nti security cameras tuyinza okukeberako okitegeera zino ebibuuzo bibuuzibwa babakola maintenance ku bizimbe ebyo oba abamanaginga ekizimbe okitegeera waliwo like safety measures ezitakkiriza abantu nnyo yingira nnyo basula kasasiro kuba obujjo obuntu abasajja babuteekako obujji buliwo obujjo balaka akajjo okalaba tekeggula feet kaggulako tekaggwayo konna kaggulako mpula nti kaba ne buhando bukakutte ti omuntu asobola bw'aba ayagala okwenyiga mu boya atoba okitegeera awo nga kiri waliwo omuntu yenna ku kizimbe kyali trained okubanga akola emergency like nga waguddewo ekizibu asobola okuba nga ayangu kati bino bya kizimbe ibala omuntu asobola okuba nga ayangulwa nga waziwo ekizibu ng'ekyo okitegeera okuba nga agezaako okola ki okuba nga akwasaganya ensonga bannayuganda bannaffe tugezeeko okuba nga tufunayo abantu abafollowing up abakuba nga bafollowing up case eyo waliwo omuntu asobola okuba nga amanyi waliwo bawitness bona asobola okuba statement ng'oli yamulabye nti oba alina kyakola Abannayuganda teyalibaddewo ekyo kyo kitiisaamu nange nkikiriza okitegeera nga tannaba kufa waliwo yalabyeko nti yabadde yeeyisa mu mbeera bweti simanya biki okitegeera nti nga tuvuddeko abantu b'embasi yaffe mugezezaako okufulinga ku autopsy mulamu omusajja bamufollowinze up balabe eki ekiyinza obeerawo okitegeera waliwo like yafollowinze up alabe agezeeko okumanya autopsy amanye ekituufu ekyamusse okitegeera waliwo okutunulira kamera okumanya abantu abayingira n'abafuluma ebiseera ebisinga omuntu aba ayingidde nga mpya kazimbe aba ayizete okusoka oyinza osanga ng'abantu bamugudde bugwimbulago omusajja wattu naye bino byonna bitunulirwa gavumenti naffe Abannayuganda okuba nga tubaako nekitwekolera mu baganda baffe ekitegeera n'okuba nga tubaako kyetukola okuba nga tufoyinga up omwenge tubeere nga tugunywe naye tugunye n'obwegendereza ekitegeera Abannayuganda bangi omugenda mu bbaala muvayo temutegeerana gye mugenda nalabako oli atamidde agwa abantu bangi wano Abannayuganda mumutunulira nga n'omwenge gumukubye photocopy afaanagana nga mwenge ebintu bye tumanyi eby'e Kampala oyo olina duty enkya otamiranga muntu atalina ki so banaye twegendereze leero lututte oyo simanya misoba tone baani enkyaggwe ekitegeera ekindeese okwogera ku nsonga nalabe ng'eriko like young concern nze ng'omuntu abeera mu Dubai Uganda twemebeera mu Dubai nga tulinga abalowooza nti kyaggwa muno bwafuna obuzibu gezaako following up ekisinza otusumba wano tetulina unity bano zino ensi endala zigezaako following up zigezaako teekawo embeera ffe tuba mu kutya banambuuza bw'oba tosobola kukwasaganya kino waliwo abantu abasobola kikwasaganya embasi weeziri eya Uganda mugikubire muga Munnayuganda afiiridde kazimbe naye tetubitegeera tule tubasaba mu following up mumanye embasi bwekuba essimu nebaga Munnayuganda waliwo Munnayuganda gwe batugaya afiiridde kazimbe ki ekituufu ekibaddewo poliisi asobola okugaba lipooti n'egiwayo embasi neemanya nti omwana avudde naye afudde mu mbeera bweti kitegeera twemebeera muno nga tutambulira mu kutya tutambule kojja kufuna obuzibu essaawa yonna nga who is going to stand there for you is your fellow Ugandan yagenda okuwa lipooti nti omusajja yayingidde omwo waliwo abamugoberedde tiwa omusajja mbula gumadde mulimu enjala nti oba nawulidde enduulu saategani nabadde ngenda kuba nawulira enduulu poliisi neyongera ng'efuna okitegeera naye abasinga
oyinza osanga akazimbe kwabadde asula kubaleka abatunda omwenge kubaleka akayembe nga pressure y'amaanyi okitegeera nga omuntu alina byakweka bw'olaba nga akazimbe koliko tekali safe kaliko ebintu ebitali bituufu nga wajja kukola tambula oveeko bw'oba onoonya kunywa genda onywere essatu abakwatira eyo naye abantu b'osulamu tubaleetera bizibu naye Bannayuganda taking life for granted tulinga abalowooza mbu simanyi obulamu twabumala bonna tunyumira bunyumizi so bannange njagala twala okusaasira famire y'oyo omuvubuka nsaasire nnyo mukazi we bw'alinamu omwana ate nga mulese n'olubuto simanyi maama bw'ogenda gezaako survivinga naye abasinga mwagirabye omwamuli omuwala ng'ayogera ku share Balista Timo omuntu yenna ayagala ogenda okufurther understanding more of it so ogendayo. My problem is Ugandans, let us try to be there for ourselves. Let us protect ourselves. At the end of the day, kigwera waffe twajja wano nga tuzze kunoonya greener pasture tosobola kungamba mbu omuntu agenda kufa ebyetategeerekeka and we just keep quiet, you know. So tugezeeko okuba nga tweyamba. Nyongerera okusaasira mukyala we ne famire ye n'ab'eŋŋanda. Dubai Eye Uganda tukyakontinuinga ddala ne ekiva Dubai series. Mwebale okulikinga, mwebale okusubscribinga, mwekumire ku mutimba nga tujja gezaako okuba nga tubaweereza exclusively. A lot is happening naye twagadde tusooke tukwasaganye ekintu kya munnaffe. Bannayuganda, unity is everything. Kirungi nnyo okuba nga omanyi ofa ku safety ya munno wati naye naafa ku safety yo. At the end of the day bw'olaba muno nga alina ekola kwato kya mubuulire nga ekyaliwa ng'okola kino ne kino but this is going to be like this bw'oba tokoze bw'otyo. At the end of the day gw'oba okyeggyeko bw'afuna obuzibu we can call embassy n'ogamba omusajja afiddewo naye Munnayuganda tuyo tubasaba mu following app bwe bagaana following app mumanyi abantu mumanyi bisobola okuloopa nga abasajja bwe mwatuweereza ebintu balina kye batuyamba kitegeera omwana bw'afa ng'oyo oba bw'afuna obuzibu embassy has to come in ne baako n'ebintu byekola okuyambako n'okwongera okufula okulaba omulambo ogenda okudda e Uganda kitegeera. So sijja kusukkawo wano mbaagala nnyo mwalekwe okumira ku Dubai Eye Uganda. Bless. Have a good night, have a nice day, have a blessed day. Kyonna buli kimu subscribinge mu likinge tuli nga tugezaako okukola series zino. Tubaagala nnyo.